katwaleko engeri gyofunamu emundu eno. Emundu nsobola ogifuna mu mbeera yonna nga mbadde njagala ne mmanya nti ogiina era ntambula naawe paka nenkukuba nenjikuggyako. Nga tonkubye emundu? Kuba nze mbanjirina. Yesebo nze nkozesa mikono gyange okusala amagezi ogikuggyako. Kati bwe wagifuna emundu engeri gye wagifunamu nekuyamba okufuna ssente. Mission nga ziba zitya? Mission zange sebo zaali perfect nnyo mukama wange ng'era bwe nabanyonyolako emabegaawo. Mission zange zaali perfect nnyo nga omanyi omuntu alina emundu mission zazanya. Alina kuba nga ali strong. Nali strong mu mubiri ng'ate n'omukono ndi strong. Ne mu bwongo ndi strong. Ensonga lwaki n'olwaleero nkyaliwo. Tugende ku mission gyojjukira gye wasooka okukola. Eyali ey'omutawaana yali luddawa, process yali etya, kyavaayo kitya? Mission ez'omutawaana nnyingi nnyo zenkoze. Okuggyako okuŋŋamba nti eno wagikola otya oba yali luddawa. Kuba sizimanyi nze kati gwe oyinza okumbuulira. Mission zenkoze nnyingi. Mission zenkoze nnyingi. Naye nze mission ezange era nzikola ne ziyitamu. Kizibu nnyo gwe kyakutegeera nti Ssobe wano yagikoze okuggyako nga nze ggaye nti nze nagikozaawo. Bagamba nnyingi mu nsi abavubuka baagala abakazi. Nze mubuuza nti oyagadde abakazi bameka? N'asirika kuba ndabye kyewadde naawe ogezaako okubala n'asirika nagaha njagadde abakazi bangi. Nkugamba ni naawe yembeera gy'olimu? Mutuufu okusinziira ku myaka gye nnina era nga bwe nkunyonnyodde okuva emabega nti nze obulamu bwange bwonna ntambulidde mission. Sinza kugaa nti mission gundi oba mission gundi naye nnyingi. Mpaayi emu ku zo gye weenyumirizaamu gy'ogaa nti mbutuufu eno nafunamu era mmanyi zonna ofunyemu naye just one of emu ku zo. Ezo ez'e Kampala ate ze nsinze okufunamu tezibadde za mmundu. Ezo badde nkuba bukubi wano bantu mu Kampala nenfunamu. Wakola Ikonde? Esewo. Mu kibuga wano wakati. Ku street Kampala Road, Jinja Road? Yes. Mu bizimbe. Kati ngezo zimukwana akedi nembala omuntu wangu wa Forex Bureau ava wano agenda wali ne musinkana. Ate nze ndi mulala siri wa kusika. Toli musazi wa nsawo? Sibimanyi era sizisalanga zino engalo gobola zisobola okusala. Ngalo nzikwatako nkakanyavu ziringa byuma. Sisalangako na ku nsawo bukyamba era sibimanyi nti basala ensawo. Naye kye mmanyi nti gwe osobola okuva mu banka wali n'entambula naawe nenkukuba n'entwala ensawo namba. Saagala byakunkubira nduulu. Ebyo by'okudduka kati sibimanyi nnyo. Toli kuleva edduka? Era abamanyi background zange nze siri muddusa e Kampala. Bayinzikulu bo balala ate. Bwe bakubira enduulu todduka? Otambula butambuzi? Tosobola nakunkubira enduulu ku ki? Obye omuntu omulese wansi. Mugandawo? Muntuuze munnange Munnayuganda munnange. Wagambye omukubidde ki? Omukubye n'omubbako ensawo. Ondabye? Nkulabye yiyo ogirina. Erimu kiyo gwe wazzeko e Kampala buli wali e Kampala buli muntu. My friend, you mean your business? Buli muntu alina kubeera ku mulimu gwe. Kampala erimu security. Gwe gamba wa security obutambula otuuke ku wa security omugamba omusajja oli akkiri omulengero oli akubye omuntu. Yes, kubanga bwonjogerako ne mmanya nti gwe olweggulo gwe nzirira ate gwe ngenda kuwa punishment just yakutunulira bitakwatako. Kulaba kati gwengidde mulimu ogutali gugwo. Yingidde omulimu gwa poliisi? Yes, sebo. Ekyo kikoze enfunda eziwera. Byabaawo nnyo, byabeerayo ddala. Neera mwalingamu abalyamu. Sikitegedde kyogamba. Mwabangamu abalyamu. Baga kakati wano muveewo ko nkolerewo muddewo. Badda banoonya. Ngose kiba kiti ekyo n'ogamba nsooke mundeke. Waliwo akatambula naye kayitaawo.
Neka kati kafa katusoka tuvewo ko katono. Twetolole muntu Kujango onyole ensingo yo. Yes. Pala sente ja kumala otutemere. Abona bonga bakola mulimo gwe gumungo ogugoba just babera kubya. Tebali buba security. Byo binali njogera kema begaawo. Kati ngogenda musika police no musanga afanda ino kuma. Bakasimu era nkamukubira kubambu yine mugaawo wayi. Ekifo bweki waliwo akatambula naye oba bana kibobera nti bwe bati ne bwe bati naye tebajja kubaawo. Bagambe bavero. Yes. Oyitewo ko mbudde bwe buti. Nawe no yitonga twali musirikale no. Twali musirikale era nenkolerawo. Okuyita kukola. Kati kuba kuki. Kubba. Kuba kukola. Okubba oyo namenye nyumba. Gotomenya mayumba. Nze. Tekisoboka. Njagala sente oyina ensawo yiyo ogenda mu banka. Njagala nnyo ebintu by'oku banka ebyo. Tewali nyumba ebaamu sente nnyingi, sente ziba mu banka. Okyali nange KBM Live webale kubanga otugoberera. Series zaffe tuziyita Mafia State, ensi y'abakifesi, omukomo ne Padde Serunjoji Ssobe. Forex Bureau. Wali omenye ku banka. Banka sigimenyangako naye nali nkubyeko abava okumenya banka. Bali bamenya banka. N'obakuba n'obajjako sente. Tubulire bwe kyali ne bwe tatubulire banka n'ekyaliwo kyali kitya. Era kyaliwo ddi. Mabegaawo era kyanyiza nnyo abamu mu security nga bagamba naye kakati ate Ssobe mubbi ate akuba ati ababbi n'abatwalako sente. Waliwo omubbi omu ali abamwita Whisper. Mubbi nnyo abbirawo ku Arua Park. Omusajja ono akwata bayindi ba China era akyaliwo alina abapoliisi bakolagana nabo. Omulala bamuyita Paatu. Bali awo omulala bamuyita Ntege. Bali ku Arua Park, William Wilson we badiringira ne Park awo. Abantu bano batukanga bakwata omuyindi. Naye mukwata omuyindi waliwo emabega waabo eyakirimu mu poliisi. Era yali agubawunzikira nakati omulimo gwaguba abakozi kukozi bwangambe nguyita mulimo Ssebo. Kati kikozese wano mu banga litumalanga tuli agubawunzikira Ssebo. Kakati bamala okukola nze wabaawo munaabwe omwante emyaka nga gundi batutte sente okuva ku kifo bwekiti ne bwekiti konze kale nga nange ngenda nga nkola research nga banga gundi be bazitutte naye kubaddeko Paatu, kubaddeko ne Ntege, kubaddeko ne Whisper. Konze kale ngamba kubira essimu waayi muli ludda wanti tetuliiwo ngamba noonya ekyomukisa omulungi nga nja nsisinkana Whisper Salama Road eyo gye yali asula. Nga mugamba Ssebo ndegala ku sente zewano tenga ngamba sente nazitutte naye sente bazintutteko nti ani nti gunne irindako Ssobe omugamba yagala ku sente zebatte gwa tabadde mu mission yaabwe oyagala zaaki nganze komando banga komando Ssobe leta sente musinga amaanyi n'obusobozi ate yatutte sente mu Kampala wakati w'embeera ate nange mwembeera balina okutemera butereevu. Kakati angamba amala okunyonyola byannyenya mugamba byonna obiŋŋambye naye kwata ku sente okole ki ompeeko. Ng'akwata $10,000 ng'azimpa nga mugakozi zaabadde mmeka nti nange saazibazi naye nga nnyinizo yagamba ziri 18 plus. Obukadde 18 zibabba ku muyindi. Yes sir. Gwakuwako 10. Yes sir, nga mugamba naye yanzizza oluziri zikutte naye endala gye waziziise wandituyambye n'ozijjayo nga tezinnavunda kuba osobola ozirekayo. Yagenda okulaba nga nkyusa embeera